Ku ntandikwa y'omwezi guno Parliament bwe yali ekubaganya ebirowoozo ku alipoota y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ekwata ku Safe House ezigambibwa nti zaafuuka amatulugunyizo. Ababaka baaleeta ekiteeso eky'okuggyamu obwesige minisita w'obutebenkevu Gen Elly Tumwiine olw'okulemesa akakiiko kano okukola omulimu gw'akatumwa. Kyokka ekiteeso kino kyagudde butaka oluvannyuma lw'ababaka okulemwa okuweza emikono 150 egy'essalira egyetaagibwa okusemba Tumwiine agobwe. Omubaka wa Kasambya Arnold Louis Gafa Mbwatekamwa eyawoma omutwe mu kiteeso kino amaanyi gamuwedde ku babaka 150 be yali yeetaaga okuyisaawo ekiteeso kye yafunyeko ababaka 39 bokka. Ekintu kino kye kyandeetedde okusalawo n'enzikiriza ne ngamba nti censure motion yange emezze era okukkiriza nti kinsinze banaayi kirungi nnyo. Ono taludde n'ayambalira ababaka banne bulijjo abeeyita batawagira gavumenti abeepenya okussa emikono ku kiwandiiko kino bw'ategeeza nti ekiseera bategeeze bannayuganda nti bali mmalya nsimbi. Kwe kusalawo n'enzijayo n'empandikira clerk ne speaker n'enzijayo motion yange ng'amaze okukkiriza nti nze ekintu kimmezze babaka bannange tebakiguze basanyuka nnyo ng'eddembe ly'abannayuganda lityoboolerwa. Ate tulina obukakafu ndi mwalimu mu ffe ffennyini abaali nga bajjamu amaanyi badiscouraginga abantu kuteekako omukono nga ye mwenyini Mbwatekamwa nambwemu. Mbwatekamwa agambye nti Uganda tekyalina lula luvuganya. Bangi ku bannabyabufuzi bano basiba mu kukutana mukulembeze wa ggwanga newankubadde nga babaka banne Mbwatekamwa bamuddiza omuliro bwe bategeezezza nti yalidde ekyojamimiro n'ajjayo ekiteeso kino mu Parliament. Mu Uganda teri opposition, teri bimwe mulaba basiba mu State House, basula mu State House, balya mu State House era banaabira mu State House. Bantu bajja kumwewuunya era batandika endowooza kumunoonyerezaako ali kukolera ani. Tatuulangako naffe n'omulundi n'ogumu era simanyi aleme kutulowoozesa nti alina gwakolera kubanga tewali kyetaagisa. Amateeka ga Parliament gali very clear. Latif Sebagala ne John Baptist Nambeshe si bamativu n'ebigambo bya munnaabwe ono bwe bategeezezza yalemereddwa okukuyaga babaka banne. Mu babaka abalala batatadde emikono gyabwe ku kiwandiiko kino mwe muli n'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono atula ne kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu akabaga alipoota eno newankubadde ng'ono babaka banne bamuwolerezza nti obuvunaanyizibwa bw'alina bugenze bweyongera. Nze ne mwami Mbwatekamwa tuli ba coordinator ba people power oyo principal waffe ekifo kye yeesuddeko kubeera ndi yeesimbwa ku bwa president si kyamusaanya. Mbadde nga mpuliziganya ne babaka bannange Honorable Latif ajja commentingako nga bwe twagamba tulina okulwana from different fronts. Kinajjukirwa nti ku bbalaza ya Sabbiiti eno akabondo k'ababaka ba NRM katula amaka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe era ku nsonga ya Tumwiine ababaka bakkaanya ekiteeso kino bakiggyemu enta. Yuda Musisi, BBC Fina, Gambuze.